Omukolo gw'okujaguza olunaku lw'entobazi n'obutonde bw'ensi guyindidde mu Town Council y'e Namayumba ku kyalo Mika nga gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okukuuma obutonde ku lw'obulamu bw'omu maaso. Eno akulira eby'obutonde bw'ensi n'obugagga obw'omu ttaka mu disitulikiti y'e Wakiso Ssaabaganzi Rebecca gy'asinzidde ne yennyamira olw'engeri entobazi gye zisaanyiziddwawo ensangi zino. Population y'e Wakiso ekula enkya n'eggulo. Mu 2024 census bagamba we are at 4.1%. Naye nga mu ezo square kilometers 21,000 hectares zandibadde za ntobazi. Naye zigenda zikendera okuva mu 2015 wetutuukidde kati zeeyongeredde ddala okendeera nga ategeezezza nti okusaanyaawo obutonde bw'ensi kyekimu ku bivaako amataba ng'enkuba etonnye ng'awadde ekyokulabirako eky'enkuba eyafudde Mbasa bbiti ewedde amazzi ne gayingirira abantu mu kibuga Kampala nga mwalimu n'abaalufiiramu. Bwo obutonde busigala bwogera. Ekyokulabirako kiri wano bulungi nnyo ate ne ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde nze nagamba Katonda weerage nti oli w'amaanyi. Enguudo zonna zaakola ki? Zaafuna obuzibu. Naye si kuba nti buzibu buzze mulundi gumu. Kigenda kijja mpola slowly but surely. Ssaabaganzi agamba nti okusaanyaawo ebibira kya bulabe nnyo eri eggwanga nga bwe twogerera ettaka okwali kutudde ebibira mu ggwanga erisinga kkalu nga Kibuyaga bw'ajja atuukira ku nnyumba z'abantu wamu n'ensuku byonna ne bisigala ku ttaka. Batuuze wamu n'abakulembeze bagamba nti waliwo abalina obuyinza n'ensimbi abakozesa amaanyi okusaanyaawo obutonde bw'ensi nga kino kye kiviiriddeko eggwanga okugwa mu katyabaga ak'amaanyi nga boogedde ku kibira ky'eggunda tebagamba nti kyegabanyizibwa bamukwata mmundu. Obuzibu bwe nsobola okutandika okubeera nga mbusongako bwatandikira kubeera nti abakulembeze abamu kiyinza okubeera nga ssaawa zino tebaliiwo be baawa ebbeetu okubeera nti abantu bano bagula ebifo amazzi we gakola ki we gatambulira ne we gatuuka eri okuva awo nga bwolaba watambula okutuuka eri ndowooza ku mayanja w'omu Lukumbi abantu balimirayo naye abakulembeze nabyo babajjako ssente bayita ku nze bo ne babasanga eyo ne babajjako ssente olaba bibi kyevuddeyo. Major General Sam Kiwanuka nga yakulira ebyendya n'ennyambala mu ggye lya UPDF agamba nti ekisinze okuleeta obuzibu be b'ekitongole ekya NEMA abatakolagana na bantu ba bulijjo nga bakola emirimu gyabwe. Agency ya Environment NEMA nze ndi mukozi wa gavumenti naye bintu bingi byongeddwa ebisinga obungi Ministry yaffe ya Defense ekola bate oluvannyuma ne tutereeza gazeti ngirabye naye bw'olaba ku principles ezimu eza NEMA consultation with the population of the area kibeerawo. I don't know. Vicky Balindako Businje nga ye RDC w'e Makindye era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno yennyamidde olw'abakulembeze abatakoze kimala kutaasa butonde bwansi ng'ayogedde ku kibira ky'eggunda n'agamba nti ensonga eno yatuuka dda ku mmeeza ya President era nga yakukolwako bunnambiro. Obutonde bw'ensi buno kintu kikulu nnyo. Nalabyawo Lake Victoria ebyomulaba Lake Victoria emigga gino gyonna gikuŋŋaanira mu Lake Victoria. Yagunda forest eno mugiwa obudde ensonga eno eri ku tebo ya President. Kambabulire ebintu ebyo byonna bikolebwa abaana baffe. Mwana wange naawe ali awo. Oluvannyuma no basimbye emiti egy'ekijjukizo ku lunaku luno olw'obutonde bw'ensi. Iza Peter yakusakidde emboozi eno ku Lwakes TV agaleero.